mumulaba pulezidenti wammwe ebintu si birungi nnyo kana leka naawe abantu nabagambye eggulo maama ggulu yagenda okwambaza senga kulanama engule yagenda omwambaza engule n'okumutuuza. Abantu bano basaanidde okubatikkira kubanga batuukiriza ebigendererwa. Mwebale kubeera nga mugoberera omukolo guno gwe tuliko ogw'ekitiibwa ogw'amatikkira ga Ssaabakabona. Jjajja Jjumba bawa senga kulanama omu waati. Naaga senga kulanama. Mugagattira wamu? Twasazeewo tugagatte. Anti nange emyaka gyange 5 gye bampa ekisanja kyali kyagwako mu Gwokubiri ogw'omwaka guno. Kati nze ne mpummula naye abasawo bansabye ne baddamu ne banteekamu obwesige. Ne bawa reason lwaki bazzeemu okunnonda nendaba nga kituufu kubanga ndi Kirimegu wadde ndi mumpi naye mmalako manyi manzi. Twogere ku mukolo gwa Ssaabakabona emyaka emeka? Emyaka 7 okuva lwe yatikkibwa ku lusozi wa Lusinsi okubeera Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Eyo enzikiriza y'abajjajjaffe abangi gye batamanyi naye njagala bamanye ekintu kimu nti bajjajjaffe ng'abazungu tebannajja kuleeta ddiini era baali bamanyi Katonda era nga bamuyaayaanira. Eyo yenzikiriza ffe mwe tutambulira. Esebo ku myaka 7 biki bye mutuuseeko? Ku myaka 7 bye tutuuse of course byeraga bwerazi. Omuntu yekka abadde wano lujja omulabye ate ndowooza abamu osanze n'ogenda bagenze. Ekyabadde wano ekiro ekibadde wano emisana abantu obalaba tebannaba na kufuna kakulya naye teryaseguka. Abantu baagala obuwangwa bwabwe, abantu bakooye okubuzaabuzibwa. Tutuuse ku buwanguzi obw'amaanyi. Ekyaki nnamba ey'abalokole ekyuse yonna. Musumba waabwe n'abagoberezi bonna ne vayisi we bonna bakyusa omulundi gumu. Ne badda mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne badda ku nnono y'abajjajjaabwe. Basabo ne bannyabo tumanyi Katonda tuyayanira Katonda era mulaba nti abantu bonna bakyuse bazze ku buwangwa n'ennono. Abantu tubuzeeko ne tubatuuza. Twapangisiza obutebe 13,000 buweddewo abantu nga tebalina we batuula abalala bweddo balaba bonna nga bayimiridde. Ekitegeeza abantu bazze ku nnono yaabwe. Lujja ebintu bino bannayuganda njagala babitegeere ate ekituufu babe nga babimanyi. Ekigambo malayika kyekigambo enjo era kyekigambo musambwa. Malayika kati ekigambo ekyo kiri kimu wadde kiri kyembadde njagala okwogera ekirala nkyerabidde. Ekigambo kiri kitya? Oli naakugamba ti nze njagala enjo malayika naakugamba goba omusambwa. Kibanga omuntu akugamba nti oyimiridde kasana ekisiikirize kyo kiri wali naakugamba dduka ekisiikirize kyekyo kibi n'odduka oba baba batakwatirawa. Sokoterezemukko wano mu buwangwa n'ennono musinza ki? Tusinza Mukama Katonda. Omusambwa si Katonda, amayembe si Katonda, lubaale si Katonda, emizimu si Katonda. Abo baweereza ba Mukama Katonda. Gemaanyi ge yatuwa amayambi agateeka otuyambako. Yes. Katonda gwensinza gw'osinza. Gwensinza. Enjawulo eri ku ki? Enjawulo eriku nti gw'osinza buwangwa bw'Abawarabu. Enjawulo nze ndi mu buwangwa bw'Abaganda ng'Omuganda. Wetwawukanira. Kubanga era lujja oli musajja musiraamu naye tolootangako mu Luwarabu. Ffe tuli baddugavu tulina kusinza Mukama Katonda nga tuyita mu buwangwa bwaffe. Abantu kyekibalemye okutegeera kyeva olaba Jjajja Jjumba bamuyita nti oyo omukulembeze w'abasamize. Nze mukulembeze w'abasamize. Nze President General leader w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Ate mu ggwanga Uganda temubuzaabuzibwa okubwesooka si kubulya. Nze teriyo muntu yenna ali waggulu wange. Nze leader w'abasawo bonna mmwe be mulaba
ba president abeita ba president jeno nze kabaka waabwe wadde ndi mutono ndi mumpi nze nalondebwa mu kifo ekyo ate bakinyongedde yasebo jajja Jumba Ssaaba Kabona wanzikirizayo bwangwa n'ennono nga bwe wandirabe nti paapa w'Abakatuliki ese kati singa tusangayo omulala nga yeeyita president General abamu nsobi naye omutaganda kweyita kintu waddembe okweyita ekyo kale ng'abasawo b'ekinnansi tebannasalawo ne batuula wansi ne bagamba nti tulonde president General agatta ebibiina wali owuliddeyo omuntu yenna yeeyita president General wali omuwuliddeko era agamba nze ndi president wa kibiina gundi ne gundi nze ndi president wa kibiina gundi ne gundi naye bwe najja ne bamala okumpa bwa president General abantu bonna ne batandika okweyita president General kati nno twabakubye entebuka kati bampita Rida waabwe mukulembeze Rida omutongole era kino ekyambalo bakikuwadde okukulondebwa okuliwo olwaleero kino kibampadde amatiribona sebo kati kino kiba kitya kino kyambalo ky'abajjajjaffe ekyambalo kino kyali tekigenda kukoma wano mu Lubugo ffe tukyambala okupromotinga bajjajjaffe ebintu bye baateekako emikono bajjajjaffe mu kusooka bayambalanga mikoola bya miti bwe baavaawo ne batandika okutta ensolo nga bwe bazirya nga bwe bazinywamu omusaayi ne batandika okwesiba obuliba bajjajjaffe ne bavaawo ne batandika okuyiiya embugo zino nga bazijja mu muti omutuba omuzungu we yajjira n'atya nnyo n'agamba abaddugavu bano black people nga batuyita nankobe ne bagamba zaatandise ddi okuyiiya n'engoye zaatandise okwambala ne babagamba tewabayo addayo okuweesa bajjajjaffe baali batandise okuweesa amasefuliya zino engoye kati ne bateekako ate nga bw'otulaba bwe tuli wano bantu bannaffe be baateekangako abazungu ne babagamba buli gwe musanga ng'aweesa nga mutubuulira bajjajjaffe abasinga baafa balina emikono bikuggu bwe baakusanga ng'oweesa nga bakutemako emikono awo we baakoma era olugoye lwaffe luno oluvamu muti gwaffe omutuba omulungi ennyo ne balutuuma Bakacross ate ne batakoma okwo ne bajja balugula Abajamani mu Bwakabaka bwa Buganda ewaabwe lwe lumu lwe bakolamu chemical ezikola emmotoka eza Benz wano mbadde nsula okulaba embugo nga ze ziriwo nga buli omu lwayambadde ndebe n'abagole nga bali mu masuuti na gawuni anti abantu batubuuza notubuuza lwaki temwambala mbugo kati ffe bwe twali tukola process z'engoye abatusinga amaanyi bwe bajja n'emmundu ne batutemako emikono process zaffe ne zikola ki ne zikomaawo naye olowooza singa bajjajjaffe abaavumbula embugo zino tebaabakomyawo na kubatemako mikono olowooza singa engoye zino singa ffe tuzeekolera n'okusingawo kubanga ne mu makampuni gaabwe ag'e Bulaaya era obalaba nti bajjajjaffe abaddugavu be basinga okubeera mu mafakitole gaabwe era be baziweesa be bazikola engoye zino ze twambala kale n'olwekyo bannayuganda tulina okwebeereramu tulina okumanya gye tuva ne gye tudda ate temwerabira nti omuntu atamanyi gy'ava ne gy'alaga abatakola ki tamanyiyo ate nze nemba nenya kitono omuntu ozaaliddwa jjajja wa jjajjaawo Mukatuliki Musiraamu Museveniside mulokole otegedde nga naawe kyomanyi eyo baatukwata obwongo omuntu bwakukwata obwongo kiba kizibu nnyo okwejja mu busibo obwo ofunda n'omuntu akusibye olujegere naye ffe abazungu enjegere baazitusiba ku bwongo ate olaba obuwangwa n'ennono ffe tubutaddemu amaanyi ne Ssaaba Kabona naye ng'enzikiriza ene zeebeerawo yatandikira ku musiiga Essabyayi Kyabangi ku lusozi ewalusi naye kati olaba ku process we tutuuse nga tutambuza enzikiriza eno nze ndaba tuyina enjawulo y'amaanyi nnyo tuli ku buwanguzi bw'amaanyi nnyo kino kisembayo kya bakulaba yes sir baŋŋambye nkubuuze nti oli lubuto omukadde azaala bwe mba ntaddemu bigoye byange otaddemu bigoye
kale webito bibiri senga banaye Capital Music mwebale twagala mwebale tugoberera buli gye tulaga yonna tweyanziza nnyo tweyanzeeki abantu basuubira obbawa abalongo okyogedde kiwedde balongo Maama Gulu yagenda okwambaza Ssenga Kulannama engule yagenda omwambaza engule n'okumutuuza ku lwa jjajjaffe Ssaalongo Ben Gulu. Ssaalongo Ben Gulu bukyafa maama taddangamu kulabika eri basawo ekitiibwa kino tukimuwadde olwaleero. Njagala okulamusa ba heads of department of Kyankwanzi, abakulu mwenna ba councillors ab'enjawulo, nenjagala era okwozayoza aba Kiboga district gyenva ti ndi wano ndi waka kuba mujjukira bulungi nti Ntwetwe yayawukana ku Kiboga ne mujja Ekyankwanzi, naye nga mbadde nkola wano manyiwo bulungi ti mu ngeri ey'enjawulo n'essanyu. Omulundi gwange ogusoose amanyi yabampise Margaret Gulu Naalongo nga nze mukyala ali awagalamidde omukulu oyo Ssaalongo Ben Gulu. Mu ngeri ey'enjawulo nga sinnabagenda mu bingi, njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Jjajja Jumba. Bukya Ben afa ye mujjajja annambulako oba okunkubira kasimu. Mu katundu ako ngenda kwogera ebigambo bisatu Ben bye yaŋŋambanga. Yakusooka mbyogere mu bufunze ab'amawulire babitegeere. Yalina enkola ze essatu z'ayagala abasawo bano babeere nga batuukako. Nze mbadde awo nga ndi mu kusengejja, ndabidde ddala nti Ben ne gye yeebase musanyufu. Yayagalanga nnyo akagambo akagamba VCA. V stands for vision, and C stands for commitment, and the A put in action. A stands for action. Kati nze kyendabye wano mukulu Jumba ne Ssenga mutuukiriza ebigendererwa bya Ben. Timubadde n'okulengera, bwe mubadde mu kulengera ne mweteekamu amaanyi ne mubeera committed, ate bwe mumaze ne muteekamu nkola. That is action. So bajjajja babongere omukisa. Akatundu ako kakulu nnyo. Ngenda kwogera ebigambo bisatu ndyoke ntiikire maama engule eno. Ben nga kyali mulamu yabagamba tayagala mwesuule mabanga, mukole nga muli bumu. Bwe mubeera obumu buli kimu kisoboka. Kyensinza okulaba ndabidde ddala vision evuddeyo, ndabye uniform wano sibirabangako. Guno gwe mulundi gwange okusoose okubeera ku mukolo nga guno. Kindaze nti mwenna mubadde committed okubeera nga mutuuka ku kino kye tulabye. So mu katundu ako Jjajja Jumba, abakulu mwenna buli omu mu kiti kye, ba officials okuva mu district zonna, ntegeddeko nti Uganda yonna weeri wano. Ekintu kino kya muwendo nnyo era Jjajja muli bantu b'amaanyi. Muli bantu b'amaanyi, munyweze ebigambo bisatu. Buli kye mukola mubeere ne vision, bwe mumala mubeere committed, from there muteeke mu action. Bajjajja bajja bawa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati ngenda kukola omukono nga ke kabonero akalabika. Kino Ssaalongo Ben kye yali ayagala, engule kangi mwambalize ddala nga nyimiridde wano mu kiti ky'omugenzi ataliiwo. Kubanga nange kambabuulire, nali private secretary wa Ben, era yensonga lwaki mbagambye biki bye yali ayagala. Abantu bano basaanidde okubatikkira kubanga batuukiriza ebigendererwa. Era mu ngeri ey'enjawulo kanyongereko kano neebaza Mwami Lutalo mutabani wange nabo tebansuuliridde, abo bava mu Kiboga district. Nenjagala okwebaza omulenzi w'ebikomero naye ansanyusiza ayimbye oluyimba nja kunoonyako.
bajjajja bakuwa omukisa basebo tusanyuse nnyo kino kigenze ku record mu Kyankwanzi district n'ekibogo okutwaliza awamu okulaba nga bakuŋŋaanyiza Uganda yonna ku lw'abasawo Abaganda bajjajja babawa omukisa tusiimye nnyo. Bannaye mukubireko jjajjaffe ggulu mu ngalo mukwateko omutuuzi tweyanziza era naye ebintu kyokanze Ssaabakabona naye kaakati sikyagira nankani tweyanziza bannaye tweyanzeege okwebaza ab'ekitundu kino nte okwebaza meeya eyasimbawo nga batumye ekifo ali wammanga n'atusenza wano ssebo yonna gy'oli weebale nnyo obwebalire ddala sijja kugenda nnyo maaso kuba obudde tulina butono nzikiriza maama mukama waffe President General agatta ebibiina by'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga osituke oyogereko eri eggwanga. Bannange njagala okwebaza abantu mwenna bakabona bannabbona abakulembeze b'amadistricti mwebale kujja mwe mwenna abatindiza eggendo okuva ebule n'ebweya ekituufu okutuuka wano tekibadde kyangu mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza meeya w'ekibuga kino Ntwetwe eyasobodde okutuwa ekifo kino tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege. Twebaza abakulembeze ba gavumenti eya wakati twebaza abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda okuva ebusoga bannange mwena tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Chairperson wange owa Kyankwanzi nkwebazamu ak'ensusso ssebo ebirabo mbuzi byonna matooke bituuse. Njagala okwebaza Chairperson wange owa Mityana district bannange mwebale kunsibirira. Motoka nabika ngenda gula loole kuba naze nakapikaapu konna kajjudde kabimbye banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwongera okwebaza abasawo b'ekinnansi ekituufu emyaka gyange gye bampa 5 okunnonda jjajja Bujagaali omugenzi ne jjajja Jjumba nga bantuuza gibadde jaggwako mu Gwokubiri mu mwaka guno. Ekituufu nensaba okuwummula naye abasawo bano be mulaba ne baŋŋamba maama ogira otutembeeta abantu si mmere obadde okkakkanyiza ku mbeera. Nenzikiriza okuddamu okulembera abasawo emyaka 5. Bannange ebintu si byangu obukulembeze si bwangu. Eriyo abantu nga balina private si basawo ne babeerako ku social media n'okuvuma ne bakuvuma ne bagamba gwani yakutikkira gw'oli mukulembeze okulemberaani. Basebo ne bannyabo mulekerawo okutuvuma kuba obukulembeze si buki si bwangu. Muleke tulwanagane n'abo abateekeddwa okulwanagana nabo naye mutuleke kubanga nze bwe bannonda nga ndi mukulembeze w'abasawo ba kinnansi ekitegeeza mbannwanirira muntu wa bulijjo atali musawo wa kinnansi kubanga mwe mukomplaininga ti abasawo babayisa bubi. Era nengattako okwagala n'okwagaliza abasawo bange ab'ekinnansi okwetolola mu ggwanga lyonna Uganda kuba ekituufu obusawo bw'ekinnansi si bwangu. Batuteekako etteeka lya witchcraft mu mwaka ga 1952. Etteeka eryo lituyisiza bubi nnyo basawo ne banyabo. Ffe abasawo b'ekinnansi tufuna obuzibu bungi bwe twaŋŋanga gavumenti yaffe eya wakati bwekyagaanya okutunulamu obulungi. Ekituufu etumanyi nti gye tuli era bwe tuuka okusaba akalulu bamanyi nti tuli bangi nnyo naye bwe kituuka ng'ofunye obuzibu abantu bangi balwaza abantu baabwe ne babatwala mu malwaliro aga gavumenti ne batuusa ekiseera ne balaba ng'aweddeyo ne bagamba kirabika ndowooza baloga muloge nga tomanyi olina mu buliri bwo ne bakubira essimu ne bakugamba nti baleese omulwadde nga muyinnyo
n'ogamba ani amuleese nti bamuleese wano bamuleetedde ka bodaboda oba mu mmotoka ogenda okuddukadduka okumutuukako nga mukalu nga muki naye abasawo bange bafuna ekizibu ekyamaanyi sebo owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga bayitirawo poliisi ne bagamba omusawo w'ekinnansi asaddaasa omuntu so nga baba bamutuleetedde ng'aweddeyo sebo pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni njagala omanye ebintu bino abasawo b'ekinnansi tuli bangi ate tukulonda tukuwadde akalulu ekituufu tukwagadde njagala mutunule mu basawo b'ekinnansi nze Kulannama n'abakooza aligaweesa Jjumba pulezidenti Museveni sebo bano bantu bo bassa balya banywa ate njagala omanye nti mbakulembererako ggwe kubanga ggwe pulezidenti w'eggwanga Uganda naye abasawo baffe bafunye ekizibu ekirala tufunye abantu bangi abeerimbika mu busawo bw'ekinnansi olw'okuba babutegeera nti bulimu ejjamba batuma abantu ebintu ebikakali okusobola okubajjako ensimbi basobole okwebeezaawo abantu abo nga si basawo ba kinnansi ne basaddaako abantu nga si basawo wabula nga yeerimbise kuba tali gwe bagaana kuzimba kasiisira n'akayita ssabo taliyo naye mu kiwunzika mu kizza waffe ne batuvuma ne bategeeza nga bwe tuli abasaddaasi so nga tulabyeko n'abalokole bangi abasaddaaka abantu naye bo temubavuma nti abalokole muli basaddaasi ebintu ebyo basabo ne bannyabo njagala tubitwale nga bikulu nnyo ate naffe abasawo b'ekinnansi tulina okweddako tulina abasawo nga kituufu musawo era nga muvumuzi naye nga bakola ebikolwa ebitasaana ng'okwagala abaana abato abatanneetuuka okweganzika ku baka abasajja abagenze ewaabwe okubayamba tulina omusawo w'ekinnansi empigi oba nawuliddeko erinnya lya Kagolo era nyongera okwebaza ani owampigi district DPC waliwo erinnya linneerabidde omwami omulala eyayambyeko nnyo linneerabidde sebona RDC Wampigi district tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala omwami abadde yeeganzika ku baana ababe bazaala ne yeeganzika ku baana ab'oku kyalo mu maka ge ng'ayinamu abakyala 10 mu nnyumba emu abaana bonna yabasiga HIV abakyala bonna yabasiga HIV bw'ogenda okujjanjaba tovaayo abantu abo bonna mbasaba mubandipootingire essimu yange eri 0789 67 51 mbakakasa ngamba suubiza nti emyaka 5 gino gye munnyongedde ngenda kukolerera eggwanga Uganda mu busawo bw'ekinnansi nze bwe nnondebwa nga nkulembera abasawo ba kinnansi mba nkulembera abasawo ba kinnansi kuba nze nasamizibwa omukyala Fatuma omugenzi n'asiba amaliba ate mu bukulu wano nensamizibwa senkulu wange taata wange Muwonge Njogerere ow'ebukomansimbi ekitegeeza ntuulwako emizimu emisambwa abalongo n'amayembe njagala balaga ba operation manager wange Kabona Kasiko Mutaasa jangu wano bakulabeko mu mukwate ebifaananyi bulungi oyo yo operation manager wange basebo ne bannyabo njagala mumanye ekintu kimu nti nze liida gwe mpita liida w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ono operation manager mbabazi jangu mu maaso wano alitwala jangu wano abantu bano mubeetegereze Vice Sembera
abantu bano nga bakutuuseeko ne bakusaba badde toyina kiwandiiko kya tuli bumu ng'olina kiwandiiko kya muntu mulala yenna ng'alina ekibiina kyo ng'olina ekibiina mwogwa naye ne bakugamba titulage ku kiwandiiko nga wakoze ekikolobero kyonna eyeeyita pulezidenti wo n'avaayo basabo ne bannyabo guno omulimu gwaffe mwe tuweerera abaana mwe tujja ekyokulya mwe tujja ekigulira magala eddiba mwono n'omulimu gwaffe tujja kusiba ne pulezidenti wo bw'anaavaayo kuwolereza mwena mujja genda eruzira tugenda kutandika okutalaaga eggwanga Uganda twagala mwongere okuwa omulimu gwaffe ekitiibwa basebo ne bannyabo bwe mututunuulira bwe muti nga tuli basamize temutuwa bitiibwa naye mmwe bennyini ate mmwe betujjanjaba abakatuliki mutujerega abasiraamu mutujerega abalokole mutujerega naye nga mmwe mutugagawazizza ffe tubajjanjaba era mmwe mutuwa ssente nze bw'otunuulira ddabo kabini gye ntambuliddemu nagifuna ku lwammwe President Museveni yajimpa nangamba tabaale eggwanga yatuwa ddabo kabini 2 tabaale eggwanga olambula abasawo mu ggwanga Uganda ekitegeeza nina obuyinza okuva eri President Museveni era basebo ne bannyabo mbakoowoola mwenna tugenda kubayita mu kibuga wakati Kampala omusawo anajja nga toyina kifundikwa ani ayambadde kifundikwa wano jangu wano mu maaso omusawo anajja nga toyambadde bwoti tosembera we tuli abakulembeze b'eggwanga tugenda kuba tusisinkana omuntu yenna President Museveni gwagenda otusindikira era twakitegeddeko tugenda kuba tusinkana maama Nabbanja era ngenda bayita mu nnaku ezitali zaawala munansonyiwa ebigambo bibadde bitonotono kubanga siri bulungi ndi mugonvugonvu naye ntwala omukisa okubeebaza basebo ne bannyabo abachwezi mwenna mbaniriza nnyo abalokole kyakye ennamba eyakyuse nedda mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono mbalengedde era mbatumidde nnyo era tubaagala nnyo era ku mubendo oba ndi ntya ngenda kujja ku lunaku olwo nga tuggulawo mwongere tuwa amasinzizo mu bungi tukyaliwo era wetuli ate mbaka tugenda kuwangaala batukululire ne kaliba Katonda abajjajja abampeera ennyo omukisa